kubanga nze Sserunkuma mumanyi byantukako omwaka mulamba nga ndi mu busibe nga sina musango nga sabba sata siri capital offense emisango ejyankolebwako nga bamaze okunkuba n'otegeera sikyategeera ne bankakanya mbala ebyambalo ebyamaje so that they could find a reason to try me in military courts. Bakanga n'okutegeera sitegeera era ebifaananyi ebyo ne babireeta mu unity disciplinary court martial eri embuya waggulu ku semwa ne bagamba nti ebifaananyi byebino byetwakoze bye tuyina ng'obujulizi bakubidde eri. So I passed through a lot. Nagenda okusanga nga tuli abantu 20 abavubuka ne baze bakwata mu ki bitundu ebyenjawulo era ntumuvinga ekoti netwala emakini mu military barracks netuva mu military barracks twabirawo wiki 2 mu prison yalina okuba ey'amagye ne batusindika mu general court martial ewawoleza bajeno bakayihula ne Museveni gyalina okukola ki okuwoleze kati nno nze nno batwalayo ba asumuseemu ndi mukulembeze waki ne bawolezaayo abaana ba ghetto ne bawolezaayo abaana balya ku street ne babayimiriza mu maaso g'omulamuzi alina obuwezesaani Museveni ogenda otutuuka ekitalya okola obusibe obumenya amateeka nga mpisizi mu limaani n'ekibonerezo kye nandifunye nga nkimazeemu ng'eddembe lyange lyakatyoboolwa emirundi nga 6. 1, I was abducted. Saasibwa mu mateeka nawambibwa ng'ogyeko ekyowambibwa abantu bange baalika babanyisalutinze bonna nga babakubyekube baba assaultinze sorry ne bankakaatikako emisango ne bankaka kwegamba mbeera omuzizi w'emisango at that particular moment by forcing me to dress up with military attires. Ne bankaka okwambala ebyambalo byaki era n'obyambala okuganda nga n'okutegeera totegeera already bakubye dda you are traumatized, you are down your knees tosobola. So that is another formula of violating my rights. Ndozo ogomulundi gwa gwakutaano nga violating eddembe lyange in that process. Bantu temukoti y'amagyeso kwako bansomedde emisango ng'ennaku z'omwezi 18 November liwaliyo demonstration nasangibwa mu bitundu by'e Nansana nga nyambadde ebyambalo ebyefaananyiriza ki ebyamagye n'enteteeganya abakuumaddembe. The same charge was laid against 400 and above Ugandans on the same date, same charge. Bugenda n'onoonya ebbaluwa gye nawandiika nga ndi mu komera ekitali. You'll get those all details. Kati ogomulundi ebbaluwa wagiwandiika gisindikira yali egenda to the public. Because my orientation was about creating awareness of what was exactly going on against Ugandans. Ogomulundi ngezako kumenyamenyera categories of how my rights were violated. That was, I think, the 5th part of it. Secondly, batutte mu prison y'amagye sibangako munamagye ng'ogyeko ekyokumpozesa mu koti y'abamagye batutte mu prison yaki y'amagye gye wasibibwa ogwo mulundi gwa 5 gwa 6 bwe mamala ne bantwala in the same time, I mean in the same process ne bansomera emisango gye gimu egifaanana nga giri mu kkooti esinga eno esinga disciplinary court martial eri eyawaggulu kati bansomera emisango gye gimu mu general court martial after 2 weeks in military detention. By then good yaliyo kati ogwo mulundi gwa 6 I mean eyo ngeri ya 6 ng'eddembe lyange lityoboolwa kati ne bansindika ekitali olwo. That was around Feb, I mean around December, sorry, as we approached January 2021. So tuli mu December 2020. Passing this ekitali nga ndi mu mbeera mbi bwe bambikira. I was actually at the end of my life. I didn't have any hope of nafudde biki nga era bwe wabiwuliranga. Kati okuva ng'ennaku z'omwezi zaali mu 20 something
mpaka I think mpaka mugwe 10 mpaka mugwe 10 ngani mu safe anjita safe house kale ndio katujite prison ekitaya nebo wali ogenzeyo tina je uluna safe house kubanga box eri bweti ne babateeka emyezi kenkana 10 kasira sirinyanga kuwa bwetu teriyo teeka lyogera kuli mandi efaanana bwetyo neyatta omuntu neyakola ki alina capital charge wa myezi 6 nga either weebwa ekipapule bamukomitinza agende mu high court obanga yejjeerezeddwa emisango nze nali Kasango bwe baba bansalidde baba olwekitegeeza mba nnakola ekibonerezo n'enkimalayo nga ndi mu extra naye newankubadde gwali bwe gutyo nga state akyakakasa kooti nti omusajja oyo tukyakola ki omusango tukyamunoonya after year so nkulaga ebyo byonna nti eddembe lyange wakati nga lityoboolwa mu ngeri ezo zonna saayinayo olunaku n'olumu nga ndi mu kunyigirizibwa okwo lwe nawulira nga neetaaga okwetondera omuntu antulugunya never saafunayo kaseera ako so babakongerayo kutulugunya tewandiyagadde kuteesa bakute wabula ate nandyagadde nfe kubanga omufu n'akomyewo mu Uganda efaanana bweti enjawulo tebaawo wabula Abed BWANIKA nyizaako ekintu kimu in all that shit is talking about saamulabako nga tuli ekitala ne Bedimuto ne Banubyani n'abasiba abalala abayitirivu ennyo ab'ebyobufuzi saamulabayo n'olunaku n'olu ngaso okubakyekingako Fake Media. omulungi ali ku Fake Media ogamba oti na gyoli kansibe nti buli kimu kitambula bulungi muzikola Hajji Abdunor Nyamishafi Kwanga nzaaliwo ndine Tamale Henry ku lwa Hassan Musa ne Musa Muto ku kamera abataliwo olunaku lwaleero tuzze nno tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ddala eziri mu kibiina ki National Unity Platform atwagala kubeera nga tumanya biki ddala ebirimu bingi ebizze byogerwa ebyama ebiri mu ndagaano eyakolebwa wakati wa Honorable Ssegirinya and Ssewanyana ne gavumenti mu kubata atwagala kubeera nga tumanya binenno ebimu ku bigambo ebisinza okuba nga biwaawaaza amatu g'abantu bivudde nnyo mu Mugalatiya Abed BWANIKA era sabit ewedde n'endala tuzze tuwulira ebigambo bino mabegako nakulwadde lwaggulo twasobodde okubeera nga tulaba principal ng'asinkanye Honorable Ssegirinya bwatyo era n'atusuubiza n'atubuulira nti ne Ssewanyana yamukubidde akasimu n'amubuulira nti akyali ku struggle ono olwaleero tuli ne John Bosco Sserunkuma kansala abangi bamuyita kaana kambaata agenda kubanga atulambulira ensonga ezimu ku ezo zetuzze tuwulira atuwulira eddala kituufu diiru bagikutula ddala kituufu abantu bano sente bazirya nno agenda kubanga abitubuulira tumukyaliddeko ate atuwe bwino oyo ono nno y'omu ku abo abalondebwa naye nga waliwo kifaananyi abantu gamba wabawa ssanyu kigamba nkiyite ntya kuba tewaliiwo naye osanga nti ekyamazima bakulonda dda abakulu abatulaba mwenna abalabi ba Fake Media tubasaamu nnyo ekitiibwa nze Sserunkuma John Bosco nga muganda wange wanyanjudde ab'ennansana no bampita kaana kambaata lwaki erinnya eryo balimpita kubanga mu biseera byakalulu awo batandika okumbuuza bakuzaalawa oli waawa netuuka ne mbagamba sinaako taata sinaako ki ndiko nga akaana kambaata kaana kembaata mumanyi ebikwata ku lugero olwo embaata yolumala okuzaala omwana nga akola ki yebeezaawo so olugero olwo luno gwe lwavaawo abantu okunzikiririzaamu abantu tebakkiririza mu nze nga Sserunkuma abantu bakkiririza mu ekyo kye nali nyimiriddeko era baali tebeetaaga kutegeera kubeerawo kwange era ye nali nalaba mawulire nga aboogera oba waali batakola ki oba taliiwo tujja kumwesiga ekyo nno kye bannondera nga siriiwo munnange
bali beteefuteefu abantu abo be bamwera okugenda mu maaso n'okwogera ebibanyigiriza, okugenda mu maaso n'okulwanyisa ekyo ekyali kitututte eyo gye twawangaalira nga situlina musango, era bamanya nti bantu babakutte amagye ganzija muno ng'omuzi w'emisango ne public yo yali emanyi nti ensonga zaki. Bakukwatira muno ekitegeeza tebakukwatira gwe tewaliko omu bakwatira Kalangala. Era n'omugalatiya wamu oyo omulaba amikisingirira ebintu byatategeeramu n'akamu. Waliwo abantu babikanga 5 abajjanga bakwatibwa mu ngeri ez'enjawulo. Nze nasooka mu kwatibwa kuli okwa drone. Ndakubanze teyali drone naye kyekiwamba abantu gye bayita panda gali. Nti nze eyasookera ddala nze musibe oba nze gwe bayita abudakiti eyasookera ddala amagye gannona si wano naye nina wali eri ghetto yange we nali mbeera. Bwe bannona abasajja nga 20 nga banonya omuntu omu ng'ate si ba bulijjo si poliisi era sina poliisi y'ennansana bwe nayimirira n'akamu. Magye ganzija straight wano ne gantwala nga ndi musabike simanyi gye bandaga era nali manyi muno ebantwala kufa. So olwo lugero luwanvu nnyo ndowooza tujja kufuna olunaku lulala ufune obuulire story eyo kuba ngyetaaga. Story eyo gyetaaga kituufu naye egenda kuyingiriramu ku programu yaffe. Leero sigenda gifuna naye njagala nkufune ompe story eyo siina buzibu nga byonna we byatambula. Story njogedde mu bifo bingi njigambye ensi yonna era aba bekikutteko nekyongera okubakwatako naawe bekiraze nti gavumenti etukulembera si eteekeddwa okutukulembera mu bukyamu nabo ne bakitegeera. Omanye abantu baffe mune ebimu tubyogera tebakola kitebabibagenda mu matu mpaka nga balabyeko kwabo abanozezaako. Amina awo tujja kubanga omulundi omulala tomufuna atuwe story eyo naffe wano ku Fik Media atubeere nayo ate nno musobole okubeera nga mumanya kikiddala ekigenda mu maaso mu ggwanga. Twaka kubeera nga tutunuulira ensonga ez'abakulu bano Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya. Engeri gye babata yanjawulo. Engeri gye basibiddwamu myezi 17 gamba ne basukka ne myezi 6 egyali manda ne bamala ne babata. Mu kubata wano buli omu yafunira ebibuuzo ebyenjawulo. Matayasi Mpuuga Nsamba honorable era nga ye Luke ajja atya okutuula mu bakanso babasibe bano byonna ebibuuzo biri mu bantu. Nsaba tusooke n'ekyo. Matayasi Mpuuga Nsamba abantu okutandika kubanga batandise omubuusabuusa awo basinga okusinziirira. Nsobola okwendowooza yange ng'omunkule nga member wa National Unity Platform. Naye tekitegeeza nti ebeera standi yange nga omwogezi wa National Unity Platform. Naye omusajja ono mukwewozaako Matayasi Mpuuga yagamba nti bo meeting ze batuulamu tezibadde nga zakyama era ne Daily Monitor bwe yavaayo ogamba nti agenda giwaabira yavaayo ne clarifyinga simanyi oba walaba egamba nti meeting zonna ze bazzenga bakola zibadde nga public era nga zakuteeka nninga kwabo bekikwatako okuta abasibe si mu ngeri yakuteesa. Kati naawe ne wajja wayingirawo omusajja omukadde tera okugamba nti talina magezi ate nga ddala bw'otunuulira emyaka gye naye ebigambo ebimufuutukamu bwe biti ojja kunsonyiwa si nkola yange okulengeza abantu. Wamuyise Mugalatiya Omugalatiya wayingirirawo okutandika okutabiikiriza akatogo mu ndowooza yange ng'omuntu. Tewali nja kukyogera nga pulezidenti wange Kyagulanyi we yakyogedde jjo nga tuli Kavule. Tewali muwendo muntu gwateekeddwa kusasulira ddembe lye okubeera nayo. Tewetaaga kukola busibe, tewetaaga kuteesa na muntu yenna obeere n'eddembe lyo kubanga eddembe lyo lya bwebange era constitution yaffe egamba all those rights are inherent in nature, they are not granted. Nti eddembe ly'obuntu lyansikira lya buzaaliranwa terikuweebwa muntu yenna. So
Matasi Mpuuga Nsamba bw'aba yateesa nga kibadde nga public nga teriyo biri mabega wa public meetings tulowooza nti kyakola oboolyawo si kibi kuba badda mu conference it is like carrying out a conference in Kamocha n'ogamba bannange mutuwe ki abantu baffe yo omukisa gwalina nti directly interfacinga nabo bekikwatako Banita Amongi ba speaker wa parliament n'abalala so bw'aba kitadde public that is okay kuba ne president yagamba nti dialogue eyo naje tusobola ogendamu yeyo dialogue nga bannayuganda bamanye ekikola ki ekigenda maaso nga n'ebinaavaamu babitegedde nga nabo bennyini bali inclusive so okukanya nekya Matasi Mpuuga Nsamba okusisinkana speaker okumusisinkana nga banegotiatinga ku ddembe ly'abannayuganda okulibawa obanga Matasi Mpuuga amugamba nti abantu bemukutte ebifaananyi bingi ebize bivaayo nga tulaba nga basisinkanye nendowooza loop of course alina osisinkana speaker ya mu ndowooza yange nze ndi LC5 kansala ku district e Wakiso mu committee zaffe mwe tutuula ne mu council tuyinamu abantu betutuula nabo oyinza okwesanga ndino Viki wa NRM n'abalala aba parties eki endala tekitegeeza n'akamu nti olwo nfuuse ki ensobi wejjira kubeera compromised n'ova ku ekyo ky'oli presentinga n'otandika okwadoptinga their ideology ekyatuuka e Lubaga ekyo kyanjawulo completely nti baava kuba nti interactinga on political ground wambeeraze mawula wambeeraze bakansala bwe baavaayo ne batandika okukola ebitege nga ate be balina numbers mu kanso okukakana nga speaker abakulembedde waki wenaalemu era ebyabatuukako mwabira ba speaker kwe kugoba ne meya muki mu Lutuula ne bakansala n'abafulumya Matasi Mpuuga Nsamba bw'abanga tali mu meeting ya kuteesa ku ddembe ly'abannayuganda that is okay basobola okumeetinga nga law awaliwo grounds kwe basobola okumeetingira naye meeting yonna oba eri public oba eri it's a secret meeting naye nga yakuteesa ku ngeri bannayuganda gye banaafunamu eddembe lyabwe against that 100% era sikkiriziganya nakyo kubanga nze Sserunkuma mumanyi ebyatuukako omwaka mulamba nga ndi mu busibe nga siina musango nga sabba sata siri ku capital offense emisango egyankolebwako nga bamaze okunkuba n'otegeera sikyategeera ne bankakanya mbala ebyambalo ebyamagye so that they could find a reason to try me in military courts bakanga n'okutegeera sitegeera era ebifaananyi ebyo ne babireeta mu unity disciplinary court martial eri embuya waggulu ku semwa ne bagamba nti ebifaananyi byebino byetwakoze byetuyina ng'obujulizi ebakubidde eri so I passed through a lot nagenda okusanga nga tuli abantu 20 abavubuka ne baze bakwata mu ki bitundu ebyenjawulo era netumuvinga ekoti netwala emakinyi mu military barracks netuva mu military barracks twabirawo week 2 mu prison yayina okuba ey'amagye ne batusindika mu general court martial ewawoleza bajeno bakayihula ne Museveni gyalina okukola ki okuwoleze kati nno nze nno batwalayo oba asumuseemu ndi mukulembeze waki ne bawolezaayo abaana ba ghetto ne bawolezaayo abaana balya ku street ne babayimiriza mu maaso g'omulamuzi alina owozesaani Museveni ogenda otutuuka ekitalya okola obusibe obumenya amateeka nga mpisizi mu limandi n'ekibonerezo kye nandifunye nga nkimazeemu ng'eddembe lyange lyakatyoboolwa emirundi nga 6. 1 I was abducted saasibwa mu mateeka nawambibwa ng'ogyeko ekyowambibwa abantu bange baalika babanyisalutinze bonna nga babakubye kube baba assaultinze sorry second ne banteeka mu kikookolo nemu okulaba gye ŋŋenda ogw'omulundi gwakusatu they kept me incommunicado for some good time though the ungazetted services bazita ungazetted detention centers safe houses ne bankuumirayo weeks zitya n'enkuba emisana n'ekiro nga bambuuza
ebintu ebiteekunsa ku buzzi bwa musango wabula ebyekunsa ku ddembe lyange ery'obwebange eddembe y'okusalawo ani gwe nawagira. No. So that was another way. I think that is the fourth time of violating my rights. Apart from that, ne bankakatikako emisango, ne bankaka kwegamba mbeera omuzzi w'emisango at that particular moment by forcing me to dress up with military attires. Ne bankaka okwambala ebyambalo byaki era n'obyambala oyinza okugaana nga n'okutegeera totegeera. Already bakubye edda, you traumatized, you are down on your knees. Tosobola. So that is another formula of violating my rights. Ndozo ogomulundi gumwe gwakutaano nga violating eddembe lyange in that process. Batutte mu kkooti y'amajeso tebwako. Bansomedde emisango ng'ennaku z'omwezi 18 November. Luwaliyo demonstration. Nasangibwa mu bitundu by'e Nansana nga nyambadde ebyambalo ebyefaananyiriza ki amaje n'enteteeganya abakuumaddembe. The same charge was laid against 400 and above Ugandans on the same date, same charge. Bw'ogenda n'onoonya ebbaluwa gye nawandiika nga ndi mu komera ekitali, you will get those all details. Kati ebbaluwa wagiwandiika ekisindikira yali egenda to the public. Okay. Because my orientation was about creating awareness of what was exactly going on against Ugandans. Ogomulundi ngezako kumenyamenyera categories of how my rights were violated. That was, I think, the 50th part of it. Secondly, batutte mu prison y'amaje. Sibangako munamaje. Ngojeko ekyokumpozesa mu koti y'abamaje. Batutte mu prison yaki y'amaje gye wasibibwa. Ogwo mulundi gwa kutaano gwa mukaaga. Bwe mamala ne bantwala in the same time, I mean in the same process, ne bansomera emisango gye gimu egifaanana nga giri mu kkooti esinga eno. Esinga court martial? Esinga disciplinary court martial eri eyawaggulu. Kati bansomera emisango gye gimu mu general court martial after 2 weeks in military detention. By then good yaliyo. Yeah. Kati ogwo mulundi gwa mukaaga, I mean eyo ngeri ya mukaaga ng'eddembe lyange lityoboolwa. Kati ne bansindika ekitali olwo, that was around around December, as we approached January 2021. So tuli mu December 2020. Basindise ekitali. Nga ndi mu mbeera mbi, bwe bambikira, I was actually at the end of my life. I didn't have any hope of being alive. Nafudde biki nga era bwe wabiwuliranga. Kati okuva ng'ennaku z'omwezi zali mu 20th something mpaka I think mpaka mu Gwekumi, mpaka mu Gwekumi 2020 nga ni mu safe anjita safe house kale ndio katugiyita prison ekitalya ne bwe wali ogenzeeyo kirina nje uluna safe house kubanga box eri bweti ne babateeka emyezi kyenkana 10 kasira sirinyanga kuwa bwetu teriyo teeka lyogera ku limandi efaanana bwetyo neyatta omuntu neyakola ki alina capital charge wa myezi 6 nga either webwe ekipapule bamukomitinzi agende mu high court obanga yejjeerezeddwa emisango. Nze nali Kasango bwe baba bansalidde baba olwekitegeeza mba nnakola ekibonerezo n'enkimalayo nga ndi mu extra naye newankubadde gwali bwe gutyo nga state akyakakasa kooti nti omusajja oyo tukyakola ki kyamwetaaga omusango tukyamunoonya after year. So nkulaga ebyo byonna nti eddembe lyange wakati nga lityoboolwa mu ngeri ezo zonna saayinayo olunaku n'olumu nga ndi mu kunyigirizibwa okwo lwe nawulira nga neetaaga okwetondera omuntu antulugunya. Never. Saafunayo kaseera ako. So babakongerayo okutulugunya
tewandiyagadde kuteesa bakute wabula ate nandyagadde nfe kubanga omufuna akomyewo mu Uganda efaanana bweti enjawulo tebaawo wabula Abed BWANIKA anyizaako ekintu kimu in all that shit is talking about saamulabako nga tuli ekitala ne Bedimuto ne Banubyani n'abasiba abalala abayitirivu ennyo ab'ebyobufuzi saamulabayo n'olunaku n'olu ngaso okubakyekingako. So is this kind of a fool atamanyi bantu bameka bayogerako bameka be bazze balwanirira baveeyo percentage kyekoze eki esigaddeyo. So nga tonagamba kuteesa so kutegeera ogenda kuteeseza bantu naye ne bugenda okuteeseza bali bameka tobamanyi wabula oyogera tuteese ne gavumenti tugambe nti olwoba olumirirwa abantu oyinza olumirirwa abantu botamanyi. First know them out of 100 ebbanga lyayogereramu bino at least 90% eri wabweru kati bwebanga 90% eri wabweru nga tewali yagendako mu kafubo ne mwami Museveni okugita, then why would we look for him nga waliyo 10%, which 10% he doesn't know whether they are willing to go into negotiations or they are strong. Kubanga recently twalaba Sanya nga tatawukidde mu court gali mu court martial omanyi kitegeeza okubeera mu court okugwalibwako ogwasooka nga bagamba batusibira nsonga zaki tetulina musango. So omuntu ali willing okuteesa tayogera bwatyo agamba batusonyiwe oba olyawulira eddoboozi etwandiwulidde mu court. Waliwo eddoboozi lyenawuliddeko kati nsaba olintangaazeemu yabadde Bobi Yang ng'abasaba bamutte kuba famire ye mwetaaga ngasaba bani ngasaba omulamuzi ngasabira wa no kya bulijjo omuntu mu kooti yonna actually si kooti mashoka okuwanika omukono n'obulemezaayo n'oyogera kyowulira ku mutima. So okumusaba omulamuzi okumuta tekirina njawulo n'ekyasaanya kyakola ne Ssaanya abagamba ow'ekitiibwa omulamuzi batusibira nsonga zaabwe yabufuzi lwaki tebatuta because there is completely nothing tebazanga ku musango. So Ssaanya bwe baba bamusalira emyezi 8 n'agikola egy'obusibe n'agimalako as punishment n'addamu era omulundi omulala nga tasaba mulamuzi nti tusonyiwe wabula tutte kubanga situlina ki. Then gwe Abed BWANIKA osinziira ku ki ogenda kuteeseza bandi kuba Basanja bali 3 mu bameka and I think 32 kwegattibwako ekinene nnyo abalala nga ng'oggyeko bali abaabulira ddala kwegattibwako ekinene nnyo abalala nga 10 abaawulira ddala abo bo mubalowoozaako kyenkanaki olowooza nti twali tuzikiriza nze kennyini wiiki tewanayita wiiki 2 nali ku Human Rights Commission and one of the reasons why we went there twali tubanja immediate ladies and actually wanted the Human Rights Commission to take part of the process enoonya abantu abo kubanga nze naawe tetumanyi gye bakola ki police buli pressure we maximizing eno munange ne government ya Mwami Museveni nayo amaazo agamu gaziba amalala gegalaba nti buli pressure we maximizing eno babi abamu ku bo tebamanyi baani abakola ki bani ababawamba bani ababatta era nabo bajja mu ziprisoni ne bayita kibalama John Bosco gundi kawenja mumanyi physically kibalama John Bosco. Yeah, that is good. Era bajja ne bamuyita nze nava wabweru ba 2019 I was out. Ne wamulabako taliyo because bamukwatira wano mu kwekalakasa kwa 18 wane 10 nedda bali bamukwata dda gwe tomanye kibalama John Bosco bamukwata nga Kyagulanyi yakava mu kalulu k'obwa member wa parliament era kigambibwa nti galabuzi yakulemberamu mu mission eyo kubanga kibalama John Bosco yali muntu obuvunaanyizibwa era yalina potential eyesimba awo naye olw'okuba tukulemberwa mu mafia government they don't care nakonayivinga ne ba mafia and he became a victim of circumstances. Naye ffe tetusobola kutunuulira galabuzi tutunuulira state kuba galabuzi talina wa future leader. Is not a minister of defense, is not a minister of security, is not a minister of internal affairs anti ali reasonable about what's going on. Tubanja state bantu baffe
Kibalamu gundi bamuguzaawo ani Damulira Hakim ne Kawenja abo bali tebalina we bagala kwesimba. So tukitwala nti yonna move eyemu yakubuzawo ki. So okuteesa kuno mwenga Nuupu obuzibu bwange era issue yange n'Abed BWANIKA wakati nga ayagala okwegatta ne Mao kati ne Mao kamuteeke mu nsonga yemu na buli omu yenna agamba nti twetaaga okuteesa oba twateesezza Ssewanyana ne Ssegirinya ne babata kakati I'm challenging them batuyambeko bagende bateese ne Katonda bakomyewo abantu abali mu 3 abafiira mu bijambo by'e Masaka. Let them do that. Bwe babanga ddala bateesa omuntu okay let's assume nti ebyali byogerwa bituufu nti batta era beenyigira mu kittabantu ky'abantu 3 kati katukirize era ng'abalala abali makomera ba suspect oba abasiba abali ku misango egifaanana bwe gityo kati katukirize nti batta era gavumenti ddala ebadde erina all reasons okubakola ki okubawozesa n'okubasiba eyo gundi mpya mu mateeka ey'okugamba nti katuteese twejereze bano abakozi b'emisango abatta abantu. Is it reserved anywhere in the Constitution of Uganda? And if it is not, kati then Mao aweerezanga ani mu government ya Uganda ddala oyo minister wa constitutional affairs is he what? Kubanga yatulaze nti bino si bya process ya goberera mateeka kuzuula mazima wabula yakutulugunya yakizudde akati bote ba government bano tebavunaana bintu misango era teri willing gendera ku mateeka wabula bintu byakuteeseganya kwaba basibira byabufuzi ng'ani agamba yenno batuma kakati kale katugambe nti babasibira byabufuzi just like he saying tugambe nti gavumenti yo yeesirikidde okubatta abantu b'e Masaka ebamanyi era bikate bamanyi kati olaba yatadde kubanga bano be ba A1 olaba yabatadde kati natte bamanyi ebamanyi ekyo Mao yakitulaze era Mao tumusaba nga bagambe nti bino byabufuzi ebyabano era bagenze mu kuteesa ebyobufuzi bibagibweko ebyokutta abantu b'e Masaka nabyo tubifudde byabufuzi kitegeeza waaliwo alina amaanyi agasobola okukola obutemu ayisizeemu ebyobufuzi ki ebyobufuzi bye Uganda bw'ebanga egenda kutambulira awo bwetyo kitegeeza tukyalaba ebintu ebirala bingi gwate ekiwamba abantu tukubya enduulu ffe baatuwamba ne batuta ne baddamu ne bawamba abamu ku bannaffe abalala bakyaliyo kugamba weevu zijja ziddiringana bwe zitengeza COVID-19 tugambe nti Abed BWANIKA kubanga tumutwala nti opposition ne Mao bayina wakyatugamba mbu opposition bw'obeera nga yenze eyatute kamera zo zino z'okozesa ku fake media nenkuyite miliyoni 10 naye nga zigula miliyoni 5 nosindikire miliyoni 10 leero okakaso oyina security gyosobola okuddamu okuziwa okuzikuuma nti nemu okuzitwala nziremu okuyita sente zezimu kyentegeeza nti Mao oba Abed BWANIKA katubatwale nti kale bakyali part of the struggle bwe baba bavuganya mwami Museveni nga balaze mwami Museveni nti wonaakwatanga abaffe nga tujja tuvunama ku mavivi nga twetonda nga nesi tugiraga nti oyiri w'amaanyi nnyo to the extent nti osobola okutuwa eddembe lyaffe Abed BWANIKA ne Mao basobola okuddamu okuvuganya mwami Museveni waba akyaliwo bati basobola waba akyaliwo bati basobola kati saawa eno bavuganya mwami Museveni oba bakolera mwami Museveni Mao agamba ayagala kuteekawo nteesiganya wakati wa opposition ne government. Excuse me. Okulaba nga President Museveni ava mu kulembeze mu mirembe. Excuse me. Mwami Mao yennyini bagenda mu ndagaano ze tutalaba era bannayuganda twabalaba nga batandise okugamba beewasizza official
netulowooza nti byakusaba mwabavaayo tugamba a peaceful transition zendagaano zebakola ki zebayimirirako waayitawo endowooza emyezi nga 2 netulaba nono nga byalina byaggwa gamba nti bo tebasayiningaga ku ndagaano zakola ki zakuwaayo obuyinza okijjukira bulungi. So is he worth negotiating with Mwami Museveni? Olaba nga asaanira okunegotiatinga naye? Of course. Era owulira nga twandyesize nnyo ebigambo bya Mao byayogera. So bannayuganda basaanidde okutegeera nti si buli muntu agenda okujja gye bali n'omugambo nga alaga nga alumirirwa abantu oba nga abalumirirwa nti munnaabwe babeetegereze kubanga Abed BWANIKA abaddewo abadde musajja wakiri gwe tuwa ekitiibwa abadde nga yesimbawo nga alina n'abantu abakkiriza mu manifestos ze nga bagamba nti manifestos amaanyi kinuma nti bwe yali ajja yajjanga ayimba namuwulirizanga nnyo ku CBS awo wenyini tugenda kwantandika kansoke mpumulemu katini nkomewo ne kaana kambaata kansoke mpumulemu tutantuddemu. Anyfic Media. Yes, tukomyewo tukyali ne John Bosco Sserunkuma kansala LC5 Nansana Municipality. Nansana Municipality? Nansana 2 Okiso District. Yes. Obadde okyala Abed BWANIKA. Omugati awo mukujja kwe namuwulirizanga nnyo omusajja oyo bweyajja abalina okumwamwagala lwa nsonga awo nga situnatuukawo yakuba nnyo Dr. Besigye ne Lord Mayor kati awo nga situnatuukawo katunulira Abed BWANIKA on presidential level. Yes. Nga acha inspiring abantu. Join me campaign. Namuwulirizanga nnyo nga ali ku CBS okwo. Abed BWANIKA yali omu ku beesimbyewo Abaganda ndozera ye Muganda gwe twabanga naye muki. Yes, yesemanga. Era mu byakulembezanga ennyo Abaganda temuneegatiseeko Abaganda mumundi wakwe Abaganda temwekkiririzaamu Abaganda muwukira gundi nani ne gundi. Yes. Kakati Mukama najja abaswazi n'aleeta Yesu n'aleeta Omuganda n'aleeta Yesu mu bbo Yesu n'amuzaala ng'amuzadde mu bbo. Kakati awo tutandikira okulaba Judas Iscariot nga bajjeyo ki emitwe ne banene abayimbanga nti ekitiibwa Mukama waffe yeebazibwe ababano ba Mugalatiya Abagalatiya abayimbanga Mukama waffe yeebazibwe kakati bagamba nti ate Mukama waffe aziikibwe tosobola kubanga oyagaliza oyo omuntu Mukama gwakuleetedde mu maaso kuba naye bwe yamulaba yategeera nti wano sijja kola sikyalinawo space. Era najja amusabe agende Masaka amuyambeko afune akafo akakubwa member wa parliament kuba kasinga ekibiina kye ekya PPP ekitaalina omuntu yenna mu lukiiko lw'oggwanga olukulu kitegeeza nti amuyambeko akozesa amaanyi ge abeeko n'ekifo kyakola. So Abed BWANIKA yajjanga wa NUP yajjanga wa NUP naye okujja mu NUP ekibiina kye kyali kyagwa. In fact ekibiina kye kyali kyamulemerera najjanga wa DP era kina bamemba bataano ekibiina kina bamemba batya kyamulema. Kati ekyabataano obuwanguzi bwe yatuukako kwali kuteesa ne Mwami Museveni buli lwe bava mu kalulu lwe bavanga mu kalulu ng'agende wa Mwami Museveni nga mugamunanze ndi omu kubajja olangirira nti wakoze eki era emirundi mingi bw'oba obadde nga ofollowing ebyobufuzi by'ekitundu kyaffe manye bya Uganda yaffe obadde ng'omulaba nga tabulawo ku malayira g'omukulu obufunzi abadde nga ye obuwanguzi bwatuukako bwebwo bwe bava mu kalulu biri byayimbanga Abaganda muneegatteko yali nga anoonya afune ennamba mu kugenda kwe wano mu kukkiriza nti Museveni yawangudde bwe yagendanga n'abamemba be abataano n'obululu bwe obutonotono bwe yakuŋŋaanyizaawo kakati yalabanga okumwendo omutono ya negotiatingira on a cheap level kati nga akyayagalayo Abaganda abalala okumujoyininga bw'aba agenda okunegotiatinga omwendo gwe gubeere nga gugaziwamuuko kati atuuse mu nuupu erina
omuwendo oguli very big ate omuwendo oguyimiridde kukuttibwa kw'abaana b'abantu oguyimiridde kutulugunyizibwa kw'abantu oguyimiridde kubuzibwawo kw'abantu oguyimiridde ku maziga n'enyiike ey'Abannayuganda abatali ba Buganda. Ensonga ya Abed gamba ng'ogikubira ddala 10 ku 10 tolabayo wakiri 20% gy'ogamba nti ekyamazima abaana bwe baaleka. Muganda wange tewali mwana gwe baaleka. Famire yo wali mu komera wali togirumirirwako nti endowooza. Famire yange nagirumirirwanga naye nga siina gwe nvunaana era mu bbaluwa yange gye nawandiika yali terina muntu gwe yeraajanira nti munnange tutulugunyiziddwa nnyo no ojja kuddayo lweba abagobezi ba fake media baginoonya kweri ku media bulungi ono omuvubuka ono wa Uganda mpya agidda namu n'agitranslatinga bulungi yonna n'aginyonyola mu Luganda n'agiddamu ne mu audio siinawo paati gye nawandiikanga egamba tutulugunyiziddwa nnyo bannange mugende muteeseko ne mwami Museveni bakoleki teriyo naye nga saabyo nti ndi bulungi nali muvubuka yakolanga emirimu gyange nali businessman at a very early age ku myaka emito ebyo byonna nga nabifiirwa naye nga saabifiirwa olw'abano bannange betuli okulwana nabo okwejja mu busibe nabifiirwa olw'abo abalinga bataagala tuve mu busibe so kakati nze okwetonda mbeera nsize ekifaananyi ekirungi eri abantu abalina okwejja mu busibe abalala 10 emiliyoni ne miliyoni eziyayana okuva mu busibe. Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana tutunulira maama wa Ssegirinya ne mukyala wa Ssewanyana essente ezo ze bajjanga okufuna ez'obuyambi kyekimu n'okukiraga nti embeera yaabwe teyali ennungi ewaka. Sirowooza nze nno zaali 5 kino nja kukyogeranga nze era sikyogeranga Nuupu nti muganda wange Ssegirinya ne bali ne families zaabwe manyi nti babadde mu bulumi tali butono personally manyi obulumi obw'obusibe kati bo babadde jasi bamukisa nti waliwo ekika ky'obusibe bwe bataabeeramu nga twabubeeramu ye abadde musibe nga member wa parliament yalayira at least not less than 15 million zibadde zigenda ku account yaabwe not less than 15 million buli mwezi zigenda ku ki account ya nga zigenda ku account y'omuntu omusibe public gwe manyi nti musibe gwe batakubira simu nti mwana wange manya omwana wange bamugobye ku ssomero manya honorable tulina omulwadde wano manya honorable twagala kino wabula nga zigenda ku account y'omuntu nga ne public esobola okumusondera simanyi oba kiwulya bulungi tusigala tutunuulira era tunyulwa n'obulumi bwe babadde bayitamu ng'abasibe naye nze manyi nti omuntu yenna mu nnabyabufuzi oba omukulembeze alina ekirooto gy'okoma okugumiikiriza n'okuguma gy'okoma okufuuka omuntu ow'amaanyi ow'omugaso eri eggwanga lye teriyo omukulembeze gwe tusomako mu byafaayo abadde w'amaanyi nga teyagumiikiriza njagala obambulire bonna abazira be tulina mu byobufuzi wano mu Afirika tulina ba Mandela tulina ba Sankara tulina ba Ferikuti tulina bangi be tulina wano mu Afirika naye buli omu omusomako abamu bagumira persecutions ez'okusalawo kwe baali bakoze abamu batekinga label means ne bagenda mu kukwata ki ne Museveni katumuteekemu yaguma era yagumiikiriza okutuuka ku buwanguzi bwe yadibaga era bwakyadibaga kati yeewaayo they all paid a price. Mwami Museveni yasasula omuwendo n'abalala bakitaffe bajjajja baffe basasula omuwendo nga balowooza bali mu kwenunula kuba muki. So olwaleero nze bwe nabeeranga mu busibe bwange obwe nawangaliramu I had this mindset nti maybe nsobola okuba Kyagulanyi. Who knows? Because possibilities there. Kyagulanyi teyazaalibwako nga Kyagulanyi. He became Kyagulanyi.
nga ye brandinga so Ssegirinya teyandibadde na kimugaana kufuuka Kyagulanyi in the absence of Kyagulanyi. You understand? Nti omuntu alina ekirooto mu bukulembeze oba mu byobufuzi buli persecution gy'oyitamu n'olaga bano abali emabegawo nti oli innocent era toli willing kukkirira ku ttaka ku maviiviigo olwa persecution eyo kyongera okufuula ow'amaanyi mu ngeri ezitayogerekeka ze tutasobola kumenyawo. I'm telling you, Ssegirinya and Ssewanyana babadde bafuuka number 2 after Kyagulanyi in the opposition of this country. After Kyagulanyi kuba nze naliyo nga bavudde Masaka nga tuli ku komera ekigo where we spent some good time. Engeri gye twali tutegese okuba welcoming, it was so overwhelming. Sijja kugamba nti gavumenti ngezi naye ffe tugiyambako okugirabisanga engezi kuba ffenna batusiba naye we twavaayo kale nze bwe bansiba bwe navaayo nensirika nentya naye bo ate bali bo balaga nti kyamazima embeera yayo si nnungi tebannalaga nti amanyi tulina ebizibu ebyawukana era n'abo bagamba nti baalya bagira balindako tetumanyi kiki enkya what we don't know what tomorrow will bring. Twabadde tusuubira Ssegirinya ogende waawo nalebo Kyagulanyi wa president nkyakyewonya Ssegirinya waliwo eyamukasa agende wa president yes today nga Ssegirinya nakwate kubonagene magere ne Alan nakwate essimu nakola ki nakuba essimu wabula obuli awo Ssegirinya ne Ssewanyana balina ebirwadde nze byesaale era waliwo komiti ezinonyeza ku ebyo principal okutwala ebbanga eddene nga tannabalabako kya mirundi ebiri bo ng'abantu basobola okutya which I think is wrong. Nze eyaliko omusibe ate yakola obusibe nga a mere citizen talina kyali sa member of parliament nali sinafuuka mbina ebyobukulembeze ne bwe nandibifuuse omutendera gwaffe mutono nnyo okugupimapima ku mutendera buki so kitegeeza nti newe kyandibadde ki sisuubira n'akamu nti mu bimu ku byabatuuseeko oba mu bimu ku bibakereesezza okwadressinga eggwanga ku biki ebyaliwo nti mulimu okutya era bwe muba nga mulimu okutya nze ndaba nga kyamu buli lunaku lwe tulaga Museveni nti byatukola bitutiisa tumwongera okulayinga strategy mwagenda okutuuka activatingira which is wrong. Tuteekeddwa okuba abavumu ate bwe tuvaayo mu busibo obwo twongere omulaga nti byotukola bitwongera ki maanyi. Sam Mugumya ya spending 8 years 8 good years in persecution ate mu busibe obutali bwe Uganda ate bubeere nga si bwe Uganda nga bwa bulijjo naye mu military detention nga teyali munnamagye owulirako ku bigambo byennaku zino waliwo ebitono byasirika kuva ebamuto of course ayogera byayogera byawukana ku byali ng'ayogera so then why teyali member of parliament tebamusobolanga mumonitaringa nze obusibe mbumanyi batuuka ne bakwerabira n'omwaka ne gugwako olwo ng'oliwo ku bubwo but that does not mean nti bano booli nabo bebakuviirako eyo ate tekitegeeza nti eyakussaako emisango kigifudde okuba nti ddala byakussaako bituufu naye mwe muvudde mu makomera omwo ne mukomawo embeera yammwe neeba nnungi how golooza buli omu era waabeera embeera yaffe neeba nnungi etya of course oli mukulembeze kasente okafuna balinawo bakulembeze waliwo bano bebakwata bano abaana kiki kyolowooza ku kyobukulembeze kubanga njagala kuchallenging nze personally nali muvubuka eyali omugaggyakero nanoonya nayiribwa nenva mu byobwakaana kambaata bwange kubanga bulamu tebwali bwangu nenyangwa mangu okuconnectinga ne business era nenfuka businessman weba bino byonna bwe byatandikira nga nina byenkozeewo byesinaba najjadde okuzaawo sinafuna capacity bizaawo
So what I lost tosobola kukigeraageranya n'egyo emitwalo 17 gye basasula ag'enkiika wabula nkiikayo era proudly nkiikirira abantu b'Nansana kubanga omulamwa gwange n'okuyayana kwange ebbanga lyonna kubaddenga kwakugattako ku ggwanga lyange. So siri proud nti tuli bulungi nti yes, that is the monthly salary. Zidi mateeka ya nenga tekuliko buno bulala 300 allowance kali katujite emitwalo 7 n'ekitundu naye omusajja eyakolanga emitwalo 2 olunaku lumu n'eyirabako n'emitwalo 4 nga nsobola ogikola. In fact ne miliyoni ye lwakingambana ne miliyoni waliwo lwengenda mu field yange nevayo nga nzinanga amagoba naye ebyo setaga bireeta wano kubanga yadde nabikolanga n'ate waliwo ebyazitwalanga era oba oliawo nga sina environment emala kunyambako kusebenga sente ezo kufuuka w'amaanyi okusinga kawa. Bangi nnyo abavubuka abaali wansi wange nga banegoma nga naye bakoze byonna byonna ebikola ki nange ng'omuntu singa nali nga operatingira mu nsi embracinga abantu abagala okufuuka ba investor nali nja kufuuka w'amaanyi nnyo nnyo okusingawo nakola ki. Kati buno obudde tolaba nti kyakukosa? Yes. Oba tekyakifaako? Kyankosa naye nkugambye nti ba Museveni baawaayo omutango ayaweya okufuuka kibaali. Obadde okimanyi nti beerekereza baafiirwako ne ku baabwe nga tambula ne fiiki ne bamukuba essasi bungi n'amulekaawo n'amubuuka n'amulekaawo. Nupu okusinziira ku njogera ya Nupu etulaga nti ate yo si gye yagala oyita. No kituufu tetukkiririza mu violent mean okukyusa obukulembeze era we are very peaceful naye ekyokuba nti tuli peaceful alina ebyaffe yawamba eggwanga munnange ebibi by'amaanyi ffe tujja n'emirembe naye omubbi bw'abanga akubbye ekike n'ogezaako omugoba n'amanya nti gy'omutwala ogenda mumutwala mu kibayita mob justice tasobola kutunuulira butunuulizi era abamu balwana nosanga omubbi yaze n'alumba wano ku kiibu ababbi bajja ne balumba hardware kakati bali abakozi ba hardware si bokka be bakafiiramu ne bana abageza okugamba bannanga ababbi baze okubba ne bakuba mpaka kutaka. So teriyo mubbi amanya wabbye nti wa mirembe. So tuli mu struggle. Why we call it a struggle? Kubanga it's a tug of war. Tumugamba munange ebyaffe byolina obiyina mu bukyamu ate tumugambisa mumwa n'obusobozi bwaffe taking all legal means okubimugamba. Ye mutwanukula atwanukuza n'ebisi. Obudde bunziruseeko. Abed BWANIKA mwamugobye mu Nupu. Siri mwogezi wa pate naye singa mbadde nga nina obuyinza obutekinga decision omuntu oyo abadde asaana kugoba mu pate. Mwe temulina kubuulirira temugaba second chance? No si bwe gusoose omusajja abantu boolaba abamu ojja kunsonyiwa tulina abantu betuli nabo in this struggle nga bo tebajjangako gye tuli nga omulamwa gwe tuliko gwe nga bo kuva ku ntandiko twabalabirangawo. Abed BWANIKA kubanga tukyali mu kalulu ng'alinsalutingirawo kyabwe naye bwe yakubanga Dr. Besigye mwamuwagira? No bwe yakubanga talina gw'ataakubanga mu opposition kyova laba abamu bwe tusoma ku byafaayo by'abantu abo tulaba nti we are dealing with hooligans, in fact ba political hooligans nti okuva mu ntandikwa yaabwe always ebbanga lyabwe kuno kubadde nga kubagezesa ebbanga lye bamaze bw'obasomako nga Abed BWANIKA bwe nagambye nti nga bwe bava mu kalulu k'obwa president yasooka owanika omukono nga Museveni ayise lolokolo baani abananyambako okulimbalimba eggwanga nti nawangudde Besigye bayasooka okukola ki okuwanika omukono. Omuntu omulala ali mu bibuuzo ye Mataya Simpuga Nsamba leader of opposition akyayina space mu Nupu? Alina space kubanga being a leader of opposition kitegeeza oli okikkirira opposition oba oludda oluwabula government mu parliament ya Uganda. That means alina se amaanyi n'ekyokubiri
tetunafuna nsonga bwe twabadde kavulejo mwawulidde president ng'ayogera yagambye nti okuggyako omuntu ng'alina evidence erumiriza omuntu nti yakoze ki yali nti ddala kituufu abasajja bamuyisizaamu eggaali ajja kuvangayo ne evidence babulogazi ba Nuupu n'abamu ku bawagizi ba Nuupu bakuba mata ya Simpoga bagamba takoze tadifeninze bantu kimala gamba talina kyabakoledde era abamu kubajjukira ku kyeyakola kwe kubeera nti yakunga ababaka ba parliament ne batuula kabalaza ne bagaana oyingira munda ekyo kanoza kyebamujjukira politics Kyagulanyi yamukyusiza yavudde wali okuba nti abadde nga agobererwa bamwambala mataayi kati bannayuganda bonna balyenyigiddemu era tulaba bantu kwogera n'ogamba nti abo banuupu ababuloga banuupu abawagizi banuupu no they are Ugandans abalina eddembe okwogera ku nsonga ezibaluma okwogera ku nsonga ezikwatagana n'ensi yaabwe so balina eddembe okwogera ku ebyo byebakola ki byebalaba personal sikkiririza mu diplomatic talks mu regime enefaanana ng'eya Museveni dictatorial regime nzikiririza mu legislative assembly nga eye South Africa oba mu lukiiko oluteesebwamu nga bwe tulaba olwe South Africa nti baleeta president amutuuza namukuba kajejejeyo nzikiririza mu reaction n'enteesa eyaba abavuganya gavumenti e South Africa eyo activism kubanga kati ebintu biri yaba Julius Malema kubanga kati ebintu completely we are being ruled by wrong people ate public bagibuzaabuza tebagala kugiraga nti bakyamu tebateekeddwa kulembera abantu so the only thing we have to do in parliament not to pass laws because laws have been passed I don't know how many times niye mirundi emeka bannayuganda gye bafuna mu mateeka ago ge bayisa ogenda okwesanga agasinga ge bayisa bagayisa balina ebiruubiru ebindi video in nature so kyetwetaaga kati twetaaga parliament erimu abantu nga bazaake nga be bagitwala only to expose the nature of regime that is ruling kyotegeeza zaake omwagira okubeera loop exactly no tamu ya loop tenagwako naye tamu webanga eweddeko manyi nti tuli mu bya nakyemalira omuntu tusavingako n'omulala nakola ki so era tusigala tusiimye bwe tulaba fenga bamemba bokale ng'abawabuzi bwe tulaba nga waliyo abantu abalirina abalina kapasite esobola okugattako ettufaali era tusigala tumusiima nga bwogambye alina byakoze alina achievements ezze ng'omuntu naddako ebbali ate netugezaako nekuki kamwetanga lupu nga winikiiza no n'olutalo lwe tulimu lugeraageranye ku lutalo lwa Moses ng'ajja abaana ba Isirayiri ewa Farao nti Moses taking a part yakola part ye he played his part era Mukama bwe yatuuka wakwoyedde tulaba Mukama ng'amuleetera Joshua atuuse abaana baki so we don't know who has the capacity okukola ekyo okututuusa gye tuteekeddwa okukola ki maybe era ayinza okuba mpuuga nga kana kaseera kasigazaayo akyasobola okukikola maybe asobola okuba nga atasobola kyokka ate nga anajja nga ajja kutuyambako obutereevu waliyagadde empuuga asigale ku waliwo zenga omuntu musiima byakoze eki byakoze naye nze mmanyi nti mu parliament tulinamu abasajja betumanyi nti abasajja abo mulabye omusajja nga ateesa juzi bwe yalemerako nga araisinga matter of public interest era nga alina ne article kwasinzira okuraisinga issue eyo bamusindise mu disciplinary ki naye yalemerawo n'abalaga nti wetuba twogera ku bisiyaga speaker ayogera ali emotion colleagues I receive terrifying stories you know you can wonder
how terrifying is the story of homosexuality from the stories of murdering Ugandans. You know? Ekisiyaga kibatakaka muntu. They are making sure that it saturates everywhere in Uganda. Kyokka okutta kw'abantu ng'oli takigenderedde ne bamutuusa nga talina na musango. And they murder that person. Ekyo tekirina kutambula, tekirina namanyibwa era nange okyogerako wano oyinza okusanga ng'enkya bakoze eki kubanga nakyogeddeko. Kyokka ate ekisiyaga kyo saturated. So law abazanya party si mu bubi. Naye nze ng'omuntu bwe mba nga mbadde member of parliament mba nabangazaako ono bw'abanga tudde mu kifo ekyo ate alina era naye contribution nene oba oli awo oyinza n'okutuyambako okukola ki bamuggyako bakomishona wano anaasobolawo ate oba komishona tebamuggyako ntasaanidde oba komishona naawe okimanyi bulungi nti oli parliament yawambibwa in fact tewambibwa omwami Museveni directly ng'ayita mu muntu gwe yawa amaanyi ntamu omutalina maanyi tumumanyi ebimukwata ku background ye opposition yakola ati nga tasobola kwogera. So she can now speak. She is not speaking because she is so powerful in her capacity as a speaker of parliament. No, talina maanyi era awo tunalowooza speaker na biki byasobola okukola kumandingira muli mu nyumba. Kansala nsigaza eddakiika 2 mu dakiika ezo 2 nsaba tuwunzikemu. Honorable Ssegirinya olowooza muli awulira atya okuba nti akomyewo eddwaliro n'alisanga teyiyo? Lwaki mwenga Nuupu mwalemwa waakiri okusobozesa eddwaliro eryo okuba nga likyayimiridde? Eddwaliro business era business nga weesobola okugwa nga wooli kitwale nti ne mu butabeerawo obwesobola gw'ogamba ddwaliro omanyi abantu bintu byebafiiridde kale kati gw'ogamba ddwaliro litanabukenya asobola okukomawo Dani kyeyona asobola okukomawo yafa Yasini Sekamu asobola okukomawo Yasini Kawuma asobola okukomawo. Which one is the biggest loss? So muganda wange toleeta minor issues mu issues ezirimu obulamu bw'abantu n'okufa kw'abantu olirake ne bw'ofa leero ofudde ogenze ne legacy of being a member of parliament in this country. Waliye yafa nga tagenda manyibwe until nga tuwangudde this struggle. Oba omulowoozezaako fena twafiiro kugamba I was a businessman bwe nkubikulirawo eri ebbali mu bintu byange nkulaga companies enayinanga nga I used to run my companies na office ne store byonna nembireeta nembiteeka mu bifo gye mbeera. Olowooza saafiiro? Of course wafiiro. So kati bwengenda mu maaso n'okukulembeza bye nafiirwa olowooza bano benzizaamu amaanyi oba abangumirako bagenda kulowooza ki? Nuupu ogirabawa togirabamu okwawukana? No, I don't look at Nuupu as a political party just. Ntunuulira umbrella ereeta awamu abantu okwenunula kubanga parties zibaddengawo Nuupu si yesoose. The only thing we have in common, the only thing we have as this new political party kwe kumobilizinga okwencouraginga okwempoweringa n'okwinspiringa bannayuganda okwejjako enjegere ezabasibwako neffe nga ba subscribers of the party. We can't do it alone. We have tried many times. Omanyi nti mu mwaka gumu banzibe 5,000. Of course no kusema. Njogera ebintu byebimu bye najogera wali mu parliament bye nayogera ku embassy ya Jini bye nayogera ku UN bye nayogera nga byonna bikola ki? But I never succeeded. I can only succeed ng'oggyeko achievement obutono bwe tufuna nti katogedde ku kino likyusibwamu katogedde ku kino kirina ekyusibwamu tusigalanga bannayuganda ennamba esingira ddala obunene over 99%
bakyali mu njegere bakyali mu busibe kansala edakika nsigazeemu ebigambo ebisembayo ng'osiibula bannaffe ebigambo byange ebisembayo nja kubyogera nga munnayuganda alabako alaba ate akyeyongera okukola ki kubanga simanyi lero tuyiwana enkya simanyi where it will be nsobola okubaawo sokuba omusibe sobola n'okuba nga mwakola ki mwatekalira nga bwe bataddeyo abantu abalala bangi but my issue is mumanye nti buvunaanyizibwa bwammwe okwenunula mu njegere ezibakoze eki ezibasibiddwako mwami Museveni n'akabinja ke bwe baalaba nga kibazitoyeeko bo ne interest zaabwe baasikiriza balimbalimba eggwanga lino bajjajja baffe basenga baffe bamaama baffe n'ab'enganda zaffe bonna they led them to a military struggle. Many lost lives. Over 500,000 Ugandans lost their lives. Paka kati tuida mukola ki tukoma utugende mitiana eyo waffe waliyo bakulago yokojabo tatawo yabula kati tudanga mukola ki mulaba so it will all get to an end when you all raise against the problem. Tewali kigenda kukyuka nga esubira mwe muliteka just muntu sekinomu ne muddayo ne muzinga emikono olaba nga nkutte kuba okugenda ku parliament to demonstrate. Please know that I'm raising a matter that concerns you, that concerns your family. So you only have one option. Kwegamba muno naye lwaki naffe tetugenda netukola ki netumwegattako. Maybe we can then create a big difference in our communities. Sudan twalaba ekyatukawo baali bantu ababulijjo bebeekolamu omulimu. They overcame a very big problem. Kubanga oyo omusajja weeyo bali bamuyita Bashir yali naggwano yatta abasudaani abali millions nga abateeka abakakatika mu bukabuyonjo nagendako e Sudaani nga tebazimba toilet era ensonga zibampa nti bwe baabattanga babasonseka muki but the moment we beekolamu omulimu they overcame. Bashir is nowhere. We don't know where he is now. So byonna bigwa neyanzege oyo ye John Bosco Sserunkuma kana kambata tusobodde okubeera nga yetuwayamu naye ku nsonga ezikwatagana ku babaka Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya atujja kuddamu tumufune wanaba tuwadde akadde twogere ku story eri etusinga ate okubanga abantu bajagala nnyo by the way okubeera nga ate bamanya ddala kiki ekibeera eyo abantu gye batamanyi. Omukama akukomere tukisinkane olundi.